wabaddeko Saudi waliko mu bazungu biri bitya? Byali birungi nnyo. Naliko Boston, New Orleans. Yeah, then in the Saudi after like a few days. Byatambula bulungi, alhamdulillah. Okay. Abantu bagamba people catch feelings, you're catching fights every week. Munnange ne feelings njikachinga. Byonna kasavu kanyama. Yeah. Okikola kyobba nti no oli omukyala oli muyimbi naye gwe buli wiiki ofuluma banno they take gas nga tebafuluma omuntu ayinza ofuluma mwogo obeegi ebiri muganda wange takubye nnyo buli wiiki ofuluma abantu bangi bafuluma abantu batambula but anyway aliwo yagamba mpostinga ebifaananyi bya airport nesitekayo show ne muweerezayo show yange emu mugamba kali kati awo kubanga Riyadh Jeddah yali full house bantu basalako but it's simanyi bwe nyinza kinnyonnyola ekyo munnange I would say it's bafaani bebasalawo bebasalawo ne bagamba spice jangu otukube n'endongo n'eno gye tuli yadde Kampala ogikuba Uganda but neno tusaleko and it's always like beautiful simanyi kyenyinza gamba nti this is what brings it but kimanyi faani asalawo ne byekola. Okay. Watu wabadde twakava mu bumyufu era omu ku baganda bo kadi yagifuna Robert Kyagulanyi Ssentamu yatandise ottalaaga obeera mwegatako ki kakati kasikeju kangenda katunula mundabe kubanga I've been following kubanga kati season yeeyo yaba politicians to shine. Actually it's not even our time. See yaffe bayimbi yawe it's the time nabo balagira amaanyi in that talent and I wish them the best. Banji bimanyi mikwano jange abalanga we in the same business abesimbyewo gambala mimbi muno nga kimutwala side eno gamba so I wish them the best because it's not easy like ova mu music stress nze nogenda te mu politics it's another another world na ina stress yayo. I wish them the best. Emikono ejagano wera. Emikono what came to your mind? Emikono ewa. Emikono jagiganya wera. Isi je yagala eja Robert Kyagulanyi Ssentamu. Anti language isi bichi. Isi kagwayo kati. Electoral Commission. Okay. Emikono chechi. Bakutuma emikono oba nesima kuba president. Like abakoyimirira. Nejiberanga nga olaba nti 2000 mikono nga betageza signatures. Oh, the signatures. Wera. Temwabera mwawo mukatengo ne mugamba tumutukoze mutya bana. Kati mwe process I wasn't following. Nze mbamanyi kimu omuntu waba wamanyi like abajja kutuuka ebyo biba busonga butono nnyo. So kati ebyemikono I didn't know that that's actually another process mu bintu ebyo. Kubanga mnaye gobumanyi eno byeno but I think is the president of NUP. Kitegeeza nti ate a whole political party tasa fading a raising achi abantu abo bonna because there are many people that are behind ate fronts like everything is the main person and then abalabali eno behind so he had like chali chichiraga kyokka nti mikono jijja wera. I believe just mbadde sikategedde the language the political language he used mbadde mbuzeemuko. Yeah. Kadi zaagabiddwa naye abamu ku bakwano bo tebaafunye esimu baaziggyako paka leero bagobawuliza babingayi esimu yavaako nade sindamuwuliza I think tomorrow mukubireko ndabe bwali sanja kati mulekerera nnyo bambi kyali wange but actually I think I saw a post on one blog nga annyonnyola but let me tell you politics is like music nga bonookera notandika okuyimba omwaka gumu growing up mpola up to 10 years so I believe bonna batafunye ba card oba anything like that it is just a step etandika to the journey oba kibasazeewo okutandika ekipya nti politics nti abasazeewo nti that's the journey jagala taking this is just a small thing a small challenge that italina mu malamu maanyi just kumanya nti kati olugendo nusimbudde next time better asticking ku kigambo kye ku goal ye mission and all that. So I believe ajja kuba tugamba kadi agireeta ani big guy well buli omu asobola okuba nga yekkiririzaamu but tosobola kumanya what happens after naye nga bwe mugambye nti for him it should even be a success nti you're taking a step
nasalawo n'abeera brave nagamba I'm going into politics kubanga not everybody nti asalawo bw'atyo n'agoberera ekirooto kye so kati alina stickinga ku kirooto n'abeera ku kirooto kye nti just kano kazze buzi kamwekonyeeko we face challenges mirimu gyaffe bye tukola tekitegeeza nti yenkomerero. Okay. Should I say one of your ex-friends or whether has she ever been your friend naye yafunye card? Nkyala Nina Rose. Yafunye card wagire? Ate mna nze manyine wezifaanana sirabako card bwefaanana. Yafunye card. Bagira immunization card. Abala bagiyita ki? ID. Sigirabanganako bwefaanana. So muzasifunanga mukisa ogwo. Onoomukwatiramuko? Muki oba? Mu campaign yafunye card agenda kwesimba bule Nina Rose. I wish her the best. Tomukwatemu? Ekyo kiyinza oba ekizibu. Nyinza obutasobola. Nyinza omukwegattaawo. Okwagaliza omuntu osa omwagaliza mu ngeri nnyingi nnyo. Oyinza obutabeerawo physically but omwagaliza ebirungi. Mwatereramuko? Muki? Twalabako ebyaliwo awo. Oyinza obba wamusonyiwa. Nanyiiga ddi? Tewanyiiga? Sinanyiiga anti kiri kyatukawo nyiige. Anti waliwo yagamba nti ayomba n'abakyala bampi. Kati ekinyiize? No. Oli mumpi? Nawe mba ndi mumpi era it's okay still. Obumpi obutaluma. So kati kiyinza kunyiiza. Okay. Looking what tutunuulire at the moment waliko president oba okyali owa federation? Pozi naliko vice. Wabivuddemu? Wali vice wa Eddie Kenzo mwali basatu gweshiba ne Kenzo. Dda bakulimbye nti manye ebigenda mu maaso eyo. Sente wezi kusubya? Akasa kirungi tulina twasigaza friendship n'abamu. Kenzo is my good friend n'abalala so sente zigwawo n'omukwano kikulu. That's what matters. Ebirala byonna so tulina ebitugatta ate. It's what matters. Okay. Musically, how are you rolling? Moving. I have a new kayimba ne Virota. Bakayita nze nakkiriza twakatadde ndowooza ggulo. It's doing well so far. People have really loved it. I didn't know. No, I knew they would love it. Poza awadi gwe natanga ebyange by'okusaaga tebamwagala. Naye kano kayimba kalungi nnyo. It's beautiful. Kayimba ka love, ka mukwano, ka mwoyo, ka kakkamu. I'm in love with it. You know, kalungi nnyo era ali eyo nalina nga tanawulira kayimba kanze nze nakkiriza. Check it out. Togenda kwejjusa bigambo byange bino okugamba nti kanoonyeeko. It's beautiful. Omwaka gugwako wandi yakutte date nga bannakigwanyizi tebanagyefa. Kyakosa ti? Siri ku pressure no. Siri ku pressure setaga kwata date. Ekyange ekiri baera mujja kumanya nti gye kiri ndibagamba. Naye omwaka of course guweddeko era sisubira kola kivulu anytime soon because I had one early January nga celebrating our 10 years. So ekiddako kyonna kiyinza kuba probably next year. Era nja kutegeeza mu bafaani bange mwenna. Baswamemu katukole omanyi with concerts nze nganza njagala nnyo okukola concert nga nina ekyokuwaayo abantu nga sikolayo kayimba kamu tekeyo concert nookera nozuuka tekeyo concert n'okubaawo ne waaka omupya atambudde n'ekipya ekyenjawulo ng'omuntu ajja kulaba ku kyenjawulo kirala baluli nga si byakugenda tugende kulagako tugende. Okay. Omukulu Mansour Semanda wamuwulizzaako? He's been sick. I was supposed to see me yesterday naye ebinkwatamu but I think njamulabako soon naye tubadde twogerezeganyira ne musaasira. I think he's getting better. That's what I heard from him. Nga tumaliriza ogw'omu ku bakyala abawagira abayimbi ogula tables wano wali Mansour Semanda King Sahine ekivulu nga biri mu lumu ne Maureen Nantumi awo ogenda kagatoti. Sure. Lindako ku date yemu? Olimba wallahi nyabo nga birala yate naye ekirungi audience za njawulo ate venue za njawulo. Tujja kusooka wano tudde wali. Maureen has supported me. Kati Maureen ne concert yange yaggwa. She called me nampereza ne sente. So I will support her definitely. Saha, I have to support him as well. So tujja veno tudde eri. Ate nga wenkambe audience ya njawulo ate Serena audience yayo ya njawulo. You already know. Saha naye gyali
birala nnyo kati I don't think there's anything like ekyokweraliikirira bonna bagenda kikuba masavu. Okay. Last message to the fans. To the fans, mwe bali twagala, mwe bali supporting, mwe bali kutubanja ba promoter ne batuwa emirimu. Keep that love. Nze nakkiriza is out as you enjoying award. Nakkiriza wali mu kizimbe ate natukyafumbi ddala. Much love.